Police wamu n'ebitongole bikwasaganya amateeka bitudde mbagirawo ku tteeka ly'abaana b'oku nguudo nga kino nno kiddiridde akatambi akasaasaanidde emitimbagano ng'omwana akwata mu nsawo y'omuntu ewa Ndegeya. Oluvannyuma lw'akatambi k'omwana w'oku nguudo okusaasaanira ku mikutu migattabantu ng'agezaako kukwata mu nsawo z'omuntu nga bino byabaddewo mu bitundu by'ewa Ndegeya. Kino kiwaliriza poliisi awamu n'ebitongole bikwasaganya amateeka okuyita olukungaana mbagirawo okulaba oba etteeka lye baayisa mu mwaka gwa 2022 erikwata ku nsonga z'abaana b'oku nguudo liyita. Wano mu lukiiko abakulembeze boogedde ku tteeka lino awamu na kiki ekirina okukolebwa bwe baba nga baakumalawo ekizibu kino. These kids have a challenge and I'm requesting KCCA at least every Saturday we get someone who can visit Chisenyi and we talk to these kids. Get a day, have campaigns, get these children off the streets, and then we start the investigations as my colleague has put it, so that we get to know who are these children, who is sending them, because the children will lead us to the persons who are sending them to the streets. Then they are prosecuted. To reach the perpetrators. It is not a one-off thing as far as I know investigations are concerned. You must ensure that there is a shelter where you are going to keep that child for some time as investigations are going on. And who is going to do this? Beatrice Aikolu okuva mu Ministry ya Gender agamba nti newankubadde etteeka weeriri abantu beetaaga okusomesebwa etteeka lino okulitegeera obulungi. Law is law. The first time you implement a law, there are going to be some challenges. One is the mindset of the people who are supposed to abide by the law. Some of them are going to see this as being a restrictive to what they wanted to do by helping out or giving out handouts, but not knowing that that handout, that one coin you give to a child, is actually abusing that child. It's one thing to let people understand that what they are doing is not right. Amyuka Director wa Gender okuva mu kitongole kya KCCA agamba nti bukyanga etteeka lino lifuluma bakakwata abakukusa abaana 41 nga mu kiseera kino bali mu kufeffetta balala. Prosecuted abantu betukutte ne tuteeka mu kooti era amateeka ne gabakolako nga bwe kiragira bali 41 sawa eno betukutte nga benyigidde mu kikolwa ekyo ekyokukusa abaana bali 41 ate bali uzira bwe batyo nga amateeka bwe gaba galagidde. Ebiseera ebisinga tukulaga amawulire nga ekitongole kya KCCA nga kikola operations okujja abaana ku nguudo era bano kino bakikola wakati mu kusiitaana n'abaana abali ku nguudo. Byawandulu Bone, Salt TV, Omunnyo.